Weewaawo Mukama yeebazibwe abatulabira abatuliriza. Muli mutyeyo mukulikeyo mu weekend. Tumanyi nti obudde bwe buubwo. Essuubi lyo ku Delta TV wali waliwo amaanyi agali mu kusaba. Mugyebale gyonna abatulabira abatuliriza. Abali erudde eyo naffe erudde eno gye tuli. Tumanyi nti ebintu bitambudde mu ngeri bwebityo. Ebya kampeyini bibadde bwebityo. Obumyufu bubadde bwebutyo. Tubiraba naye ate ffe mu ngeri eno tuzze kuzzaamu ssuubi. Awanguddwa nawe awangudde. Gwe aviiriddwako ekikyo nawe afunye. Gwe akyali mu kusuubira tuzze kuzzaamu ssuubi. Omwanjuzi wo gwomanyi nga presenter Henry Kasule omubuliizi okuva mu Katwe Matters Church mu busumba bwennyini obwe Katwe Matters mu busala dinkoni obw'Emmengo era mu bulabirizi obw'Ennamirembe. Sebo mukadde wange Venerable John Gitakavuma kulamusizza nnyo kimanyi nti ondaba awamu ne Mama Margaret kubanga comment taata nziwulira ng'ozimba neyanzeege olwa byonna. Sebo wekitiibwa Dr. Gastarule omuvujjirizi wa programu tweyanziza. Abali mu byuma eyo tulinayo Philip, tulinayo wano omwana muzzukulu wa Ndugwa Nakitende naye waali Lameka Sebunya abo nabo bali eyo omukulu Abe Mukiibi bonna be bali mu byuma. N'olwekyo newankwadde ffe tuli eno naye waliwo abali eri be mutalaba abatuusa ku kino kyemula. Mu studio olwaleero ndine ordinary Senabulya. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebale kukuuma. Weebale kunyirira. Kisa kya Katonda. Mu COVID ono. Kisa. Onyiridde. Kisa kya Katonda. Nsambya. Nsambya tabadde mubi. Weewaawo. Nkusabe balamuse ate era obabuuze. Abooluganda mwenna abalaba Delta TV. Nange ntwala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso ekya Mukama waffe. Kiga nti Mukama yeebazibwe olwa byonna bye muyitamu. Tituganye ebisomooza weebiri naye ate era n'ekisa kya Katonda tukirabye nga kikola. Bingi eri abalwadde abafunye endwadde ezitali zimu newankubadde COVID waali naye ate olaba balina endwadde endala nga basanga endwadde zaabwe. Kale nammwe tubalamusizza tubazaamu essuubi nga pulogulaamu bwe tugamba nti essuubi kale liri mu Katonda. Mbaagaliza pulogulaamu eno ennungi mpozi okugyako n'ab'ensambya nabo abandaba nammwe mbatumidde n'abakristaayo ab'Emmengo akidinkonare twebaza Katonda olw'ekisa. Oluganda abadde yebaza mukadde waffe Venerable John Gitakavuma nange era njawo mwebaza mboyitano ku lusozi Emmengo olaba omulimu amatendo ekkanisa omulimu amatendo mu COVID newankubadde COVID waali ye kyakoze akikoze weyitayo buyise era natuuseeyo nze natuuseyo n'ennambula nasanze omwana ayira bwati nga waggulu bataddeyo obudomola bufukirira empagi. Mukama yeebazibwe. Amin. Abatulaba era abatuliriza ddira Biibuli yo giteeke ku mmeeza, ddira notebook teeka ku mmeeza, ddira ekkalaamu ijjeeyo giteeke ku mmeeza. Musajja wa Mukama ono andi ku mukono ogwa ddyo. Mwawule to be very soon. Reverend in the making, parish priest in the making. Sometime around the corner ajja kubafu. Siwewa. Ekisa kya Mukama nga kikoze. Mukama yeebazibwe. Sebo bwe ndaba ebiri ku mmeeza ndabe tuli weetisse. Ntera okugamba abatulabira abatuliriza nti eri bagiyita enteetakamisa naye ffe okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomere tukiyita kigambo kya Katonda. Si bigambo wabula kiri ekigambo kino. Mukama yeebazibwe. Sebo kankusabe otwanjuli waliwo kyotuleetedde ekiri tumweriridde waliwo kyotuleetedde ekiri era olwali tuzze n'omulamu okugamba nti ebibala ebiri mu kugonda oba oluzungu ayinza okugamba nti the fruits of obedience. Bwe tugonda tufunamu ki? Bw'otambulira ng'ogonze okusinga ddala mu bigambo bya Katonda bino ku nkomerero ofunamu ki? Oluusi bingi twetambulira mulamu obw'ensi eno olwo bingi ebitulemye oluusi ne twekwasa abantu abalala oba ne twekwasa ebintu ebirala
naye olwaleero njaga tulabe ku mulamwa guno ogwajjiddwa mu kitabo ekyo ekibayita eky'amateeka olwokubiri Fruits of Obedience essuula ya 28 era biri mu kugonda kyotuleetedde olwaleero nsaba oluganda osomerewooko Delta TV bakulaba TV ebuna wonna y'abantu bonna era ebunawo mukama yeebazibwe amin Deuteronomy chapter 28 starting from verse 1 Deuteronomy chapter 28 Deuteronomy 28 oba ekyamateeka olwokubiri abatulaba era abatuliriza waliwo abalina bayibuli zino ezaffe ezasooka nze ngenda kusoma mu eno endala empya waliwo zino ezasooka enkadde kebera ku muko 217 ku ludda olw'endagaano enkadde wagamba bwe wati bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okugondera ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo emikisa gino gyonna ginaakujjiranga era ginaakutuukangako. Onoobanga n'omukisa mu kibuga era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Onoobanga n'omukisa n'ozaala abaana bangi era onooyaza ebirime, ebiraalo by'ente, ebisibo by'endiga n'embuzi. Onoobanga n'emmere ekumala okulya n'okkuta. Onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Abalabe bwe banaakulumbanga okulwanyisa, Mukama anaakuwanga obuwanguzi. Banajjiranga mu kkubo limu naye banaabunanga emiwabo nga baddayo. Banaafulumanga okukulumba mu kkubo limu naye ne badduka okuva mu maaso go mu makubo 7. Mukama anaawanga omukisa emirimu gyo gyonna n'amaterekero go gonna ganajjulanga emmere. Era Mukama Katonda wo anaakuwanga omukisa mu nsi gy'akuwa okutuulamu. Bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo n'otambuliranga mu makubo ge, Mukama anaakufuulanga eggwanga lye ettukuvu nga bwe yakulayirira. Amawanga gonna ag'oku nsi bwe ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ganaakutyanga. Mukama anaakuwanga ebirungi bingi n'ozaala abaana bangi, n'ayaza ebisibo byo era n'ebirime byo mu nsi gyalayirira bajjajjaabo okugikuwa. Mukama anaakugulirangawo etterekero lye eddungi ery'omu ggulu, n'atonnyesa enkuba mu biseera byayo, era n'akuwa omukisa mu mirimu gyo gyonna gy'onookola. Era onoowolanga amawanga naye ggwe teweewolenga, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Twagala okwebaza Katonda ate oluganda bwe okusoma obulungi ekitundu ekyo. Mukama yeebazibwe. Twakwebaza Katonda ekitundu kino abasinga obungi emu tubisoma busomi. Naye bw'osoma ekitabo kino eky'amateeka, lwaki kiyitibwa eky'amateeka olwokubiri, kigezaako okujjukiza abaana ba Isirayiri abali ku mulembe guno. Tujjukira amateeka agasooka Katonda yagaba abaana ba Isirayiri. Bw'osoma ekitabo eky'okuva essuula ya 20, Mukama abalambikira amateeka era mulimu n'amateeka amalala mangi ag'enjawulo. Naye omugigi ogwo ogwava e Misiri bwe gwali gutambula mu lugendo, abasinga obungi baafa. Era Musa wano wajjukiza abaana ba Isirayiri ebigambo bino mu mateeka gano nga wasigaddewo abantu 2. Wasigaddewo Kalebu mpozi nani? Wasigaddewo Kalebu ne Yoswa. Abajjukiza ebigambo nti awo naatuukanga bw'onoonyiikiranga. Era bw'osoma nnyo olusooka luno lulina ebigambo 3 ebikulu. Agambye mulimu okunyiikiranga okuwulira.
kyekisooka. Ekyokubiri mulimu okunyiikiranga okukwatanga, kyokka ate era mulimu n'okunyiikiranga okukolanga. Mulimu okunyiikiranga kaddemu, okunyiikiranga okuwulira. Ekyokubiri okunyiikiranga okukwata, mulimu okunyiikiranga okukolanga. Bw'omala okukola ebyo Mukama alina by'asuubiza, asuubiza emikisa. Era tujjukira abaana ba Isirayiri nga batambula lwe banyiikiranga okuwulira, bigenda bitambula bisatu. Bw'olekayo ekimu tebiba complete oba tebiba tebituukiridde. Amateeka gaasumiranga abaana ba Isirayiri, kumbi buli baakuŋŋaana ne basati Mukama Katonda agamba bw'ati, sinzanga Mukama Katonda omu, tobbanga, tottanga, toyendanga, toyokolanga kifaananyi kibajje. Nga bakola ki? Mateeka 10 nga baga basomera. Naye abaana ba Isirayiri lwaki baazikirira mu ddungu? Amateeka baagawulira, banyiikira okugalabwa nga baawangayo obudde nga baga basomera. Era baagawulira. Abamu banyiikiranga okugakwata, n'obuzibu bwajjira tebanyiikiranga kukola. Yesu Kristo bajja n'ajja n'amateeka ago n'agafunza mu mateeka 2, n'agamba tuyagala Mukama Katonda wo n'omutima wo gwonna n'amagezi go gonna. Kyonagamba tate oyagala mulwana muntu munno nga gwe bw'oyagala wekka, n'agafunza. Era naffe tugawulira. Era ne ku Sande gasomwa, omusumba baba n'abawo okusembera, bwe gasomwa abantu banyiikira okugawulira. Era n'abamu bagamanyi bagakwata naye tebagakola. Waliwo no response zetuddamu. Mukama otusaasire. Ozzemu bulungi Mubuliizi. Waliwo okunyiikira okukola ki? Naye bw'osoma ekiteeka ekitabo kino essula ya 28 ate n'atuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro byonna bye nkulagira leero, okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amaago gonna agali ku nsi. Bino ebituba bye twagala so bituukako nga tunyiikidde okulya amateeka gani? Kubanga amateeka gano ge gatuyigiriza bwe tulina okutambula obulungi ne bantu bannaffe, ge gatuyigiriza bwe tulina okutambula obulungi ne Katonda waffe. Naye abantu abasinga obungi amateeka gamu bagawulira naye tebagakola. Mwana wattu weewuunye ate ekirungi ekiri mu mateeka gano okugawulira, wansi alina emikisa gy'ayogedde nti wonyiikira okugona oli amateeka ga Katonda, waliwo emikisa egikola ki? Ennaku zino ekisinga okusumbuwa abakkiriza n'abatali bakkiriza bakidde ekigambo mukisa. Abantu banoonyeza omukisa. Abantu bakoze eki? Banoonyeza omukisa. Ne batuuka n'okugenda n'ofukamirira amayinja gabaweeki? Abamu ne bagamba nti awo oyagala omukisa genda oba ku malo ga taata we yafa ofukamire omukubeko bw'ati akole ki? N'ebirala bingi bye tukoze nga tunoonya ki? Naye olwaleero zo bategeeza abooluganda nti omukisa we guli gusobola okugufuna, naawe yabadde agunoonyereza ebbanga, naye guliko akakulizo kamu: okunyiikira, okuwulira Mukama Katonda by'atuyigiriza. Bw'otuulira mu ggwanga Uganda abantu bangi balokole era bakkiriza Kristo, era bawulira enjiri eno, naye batono abatambulira ku bigambo bya Katonda. Batono abatambula nga bakola Katonda bw'atulagira okukola. Abantu bangi abakristaayo abamu nga awulira ebigambo bya Katonda n'abikwata, naye ng'okukola ateekako bakatonda abalala. Alina muyirizi nga 3 mu kiwato, naga nti owange lubala embeera anembi okoze eki? Naye age bw'onoonyiikiranga okulya ebigambo bya Mukama Katonda n'okubikola, ekyo nno bw'onyiikira okuwulira n'okwata era n'okola, wabaawo obugonvu. Wabaawo ki? Wabaawo obugonvu mu maaso ga Katonda. Kitegeeza ojja kusinza Katonda omu ojja kumuwulira. Mwana wattu ojja kubanga tolina kuwalana, tolina bujja, kubanga gayagalanga muntu muno nga bwokola ki? Nga bweyagala wekka. Naye emirundi mingi abantu tukoze nga Katonda bw'atulagira okukola ki? Okukola. Mwana wattu nno n'obijje mu bya Bayibuli kadde kulamu bwaffe obwa bulijjo. Abaana, omwana bw'anyiikira okuwulira mukadde we, bw'aba alina kyetaaga mukadde we okumuwa ku nkomerero,
omuzadde akimuwanga naye musanyufu okimente lyaba abaana abamu ne bagenda osaba bakadde baabwe nti taata ebiseera okusoma genda kuddamu njagala ekitabo muzeeyi n'asooka n'atuna ebbali ku kisenge kubanga omwana mujeemu tawulira ki tawulira muzadde ne katonda waffe bwatyo bwakola ki katonda walembye tumusaba abasinga obungi basabye ne batafuna kubanga tebawulire tebatambudde muki mu bugonvu bwani bwa katonda omusumba ne bwonajja n'akusabira n'akuteekako n'akola declaration ez'enjawulo nti mukama akuwa omukisa mu bizinensi yo mukama akuwa emikisa mu baana bo mukama akuwa emikisa mu nnimiro zo mukama akole kino nga tonyiikidde kuwulira nakukola katonda byakugamba tojja kufuna mukisa ogwo weewaawo ordinary yes tulaba fruits of obedience ebibala ebiri mu kugonda weewaawo wano bw'oleese olaze mukisa wano munalabanga omukisa mu kibuga munalabanga omukisa mu kyalo kwegamba byetukola bino biba bya mukisa biba mukisa naye nga tugujja mu kugonda nga tunyonyola abatulaba era abatuwuliriza abali ku mukutu gwa Delta TV waliwo abantu bo nga tebalinyirako ddala mu kkanisa naye nga abantu abalinya mu kkanisa beegomba bali be bavuga amamotoka amalungi be bakola byonna balaba ssente bano abali mu kkanisa baga naye ffe mukama tukusabye tukoze byonna tukoze bino na bino na bino na bino na bino naye mukama katonda laba bali abatakusinza ffe lwaki tetwanuku ne basigala nga bakolanga bw'ogamba naye nga beegomba bali abatamanyi katonda nti be balina omukisa naye ate wano bayibuli yetugamba nti mugonde era nga nkuzeewo mu Isaaya essula esooka nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaajemanga munaabalimwangawo n'ekitala naye ate nga abali ebirungi ebyensi ne bantu abajeema nnambeemu nga n'ekkanisa tebagimanyi onnyonnyola otya abatulaba era abatuuliza abantu bano abajeema sijja kukigaana basobola okufuna ebirungi mu bwangu basobola bifuna muki naye era tebibwawo kabanga abasinga bakozesa maanyi okubitwala ebyabalala n'omulaba nga agaggawadde naye akaseera bino nga bikoze eki kubanga mazina tegakola ki tegeekweka byakaseera katono naye ngaoga obugagga obw'ensibo ng'oyagala okuba omuwangaazi n'abaana bo babulyeko n'omukisa ogwo bano bagusikire ogutaliiko obuyinike guli mu katonda ate guli mu kugonda guli mukola ki kankuwa ekyokulabirako abantu bangi basaba promotion ku mirimu era abamu tebaweddwa promotion naye omanyi lwaki kubanga tebagobedde mateeka ga mirimu okugeza bakama ne bagamba tojja tukasawa 2 notuka 2 kitundu bagambye ojja kukola paka lwa 5 nokola paka lwa 4 togonze kulya mateeka gani gwogwo omulimu gwokola ku nkomero amazza ogulese obanga tolinyisiddwa maki n'ebyakatonda bwe biri bw'onyiikira okugonda bw'agamba nti olya nguzi etonda akiragira mu mateeka takkiriza kunyigiriza baavu naye bw'onyigiriza abo abatalina abanadde ekitone kyabwe n'okinyigiriza n'okitwala ku nkomero oyinza okwekkusa neera mubawulidde mu mawulire ng'agaggawadde yali assente zalina okukola pulojekiti ez'enjawulo ku nkomerero ne bamutwala mu kkooti n'afiirwa ekitiibwa n'afiirwa n'essente ezo kwegamba bano abatagonda essanyu lyabwe teribeerera awo oli essebo bodda ku sayidi y'abakola bangi tusabye nabo najja nagamba nti nsabiraako n'osaba naye nagamba nti nze ndakandika ekisiraani nagamba nti nali mu kampuni bweti nengoba nengenda mweno ngoba ne bangoba nengenda mu yokusatu ne bakola ki Mubuliizi ndabikandika ekisiraani tekiri mu ggwe wabula kiri mu butagondaawo engeri gy'okolamu ebintu kikuleetera gwe okuba totambudde mu makubo ga butuukirivu oba togobedde amateeka ga kampuni yo gy'okolera n'ebyakatonda bwe biri ne bw'onoosaba otya ne tulangirira omukisa abasumba bagulangirira era mu kanisa ezimu oteka ku leediyo ezimu owulira nga balangirira nti kitwale tolina kyojja kutwala
nga gotogonze maaso ga Katonda nga tobadde mwana wa mpisa maaso ga Katonda oba ne ku mulimu gy'okolera teri ajja kuwa bajaga nti mukozi mulungi yasoma naye ekikulu mujeemu tagonda wano kyaga nti awo naatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira owulidde n'amatu n'okwata ate waliwo okukola physically bino ebintu bya Bible binyuma nnyo n'obijjako mu Bible n'obizzako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo noga ne wano Bible eyogera ki ku nsonga eno bwe tudda mu bufumbo naga nti nze nakafumbira mu ddya guno lya 8 n'omubuuza naye mwanyinazi kiki ekyasoba oba ssebo abakazi wakasamuna kiki ekyasoba ogenda okulaba nga mu masekati gaabo oba mu bulamu bwe temulimu kugonda ng'oyenda bw'onoosaba otya Mukama amuwa omukisa mu bufumbo Mukama amuwa omukisa mu ki mu bufumbo tajja kugufuna awo tuzzaayo mu Eseza kubanga tulaba eri Vasuti n'oli kabaka tulaba Vasuti tulaba kabaka Kasule bayita Vashut namugamba jangu ng'akoze embaga nategereka mukyala wange jangu omukyala n'ajeema obwakaddulubale bwamusuba Eseza mu Luzungu Esther n'abutwala kubanga bujja mu kugonda oli awo anti goleesa obufumbo ntanudde oli awo tunayitanga babiri tunayitanga batya babiri ebyo byokugonda biza mulamu bwaffe obwa bulijjo ne Katonda abyogerako Bayibuli ekisinga obukulu abamu lwaki totegera bigambo bino nga ku Sande tusaba nga oyinza obala sabiti eziri mu mwaka nga tosobezaamu n'emu naye nga atuyiddeyo kadde mwako nobala sabiti eziri mu mwaka nga buli wasande oba ku kanisa tosobezaamu n'emu toyisizaamu n'emu naye nga tolina kyofunyeyo mu kanisa kubanga togonze owulidde ebyandika obulya nga babisoma ku katuuti kyokka era n'obikwata nga ne bodda mu banno osobola okubinnyonnyola nti Bayibuli eyogera bweti ne bweti bw'osoma Luka ayogera bwati ne bwati oba mbulizo nfunaawo naye nga gwe okoma kubikwata na kubyogerako naye nga tobikola kibaite ekigambo mikisa ekisinga okutusumbuwa era kyosanga omuntu n'omusanga ku Sande asabira mu kanisa nga 4 ku makya n'abeera akangamba katwe mataazi kiyeekeramu ku ssaawa 2 ku makya yabeeramu katwe mataazi bw'agivaamu ku ssaawa 2 ku ssaawa 6 n'aba nga atayiriko ewagundi gy'asabira ne ku ssaawa 10 gy'asabirako ew'omulala akawungezi n'afundikira era waani naye nga kyanoonya omukisa naye olwali nja bategeeza abampuliza era amandaba omukisa gwa Katonda obadde otegeeza kyawo n'ajja mu katwe mataazi kyawo n'avaawo n'agenda ewooli ku ssaawa 10 n'abeera ewooli kiki obadde otegeeza anoonya mukisa naye nga mujje temuli mu kugonda kuwulira Katonda by'atugamba kukola so nga ne bw'anaabeera awamu naye ng'agonze omukisa ajja gufu gwe naabuuliranga Mukama yeebazibwa Oluganda awo oli bwe tuva mu kugonda kuno atuwaaki age nti n'emikisa gino gyonna ginakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo onyola okusalagaye bw'ati onoobanga n'omukisa mu kibuga nga bw'ogenda mu kikuubo mwana wattu emirimu gyo gikola ki gitambula onoobanga n'emikisa mu kibuga nga nobwogenda kati gundi Masaka yafunye siite unooya mu kibuga Masaka mu kibuga Arua ng'emikisa ogikola ki ogifuna nga buli kimu kyokwatako mu tawuni baga nti abantu bakaba mu tawuni nti awaffe tugende Kampala teri ssente naye mwana atunga gw'okoma ssente ozikola ki kubanga wakkiriza Kristo tubalabe bangi nga balina ssente nga bakkiriza Kristo onoobanga n'emikisa mu kibuga era onoobanga n'emikisa mu kyalo awo oli nandi awo abasinga obungi tebaagala kubeera mu kyalo naye tebakimenti mu kyalo eri omukisa nasobola okubeerayo ki omukisa amakulu mu kyo mu lunyiriri olwo nti wonna wonodda onoaba omukisa gwani gwa Mukama tekiriko bw'obadde mu kyalo obadde mu kibuga wabula bw'onokkirizanga n'owulira n'okwata era n'okola amakulu mu byo n'ogondera Katonda byakulagira okukola
ku nkomerero ojja kulaba omukisa. Nkuzaako ku baana ba Isirayiri mu lugendo nga batambula baawulira amateeka era ne bagakwata n'abamu tebaakola kubanga Yesu bamala emyaka emirala 40 nga bali mu ddungu naye nga bwe baali balaga mu nsi ensuubize twali lugendo luwanvu. Okitegeera nti waaliwo obutawulira era waaliwo obutakola n'obutakwata ebigambo bya Katonda. Olaba abaana ba Isirayiri Musa bwayambuka ku lusozi Sinaayi awalala bwe tumanyi nga Kolebu kubanga Sinaayi babeera amateeka ne Kolebu ziringa erinnya lyerimu si weewaawo dira bwayambuka eri afulaba agenda okukomawo nga abaana bavudde ku Mukama. Abaana ba Isirayiri nga bavudde ku Mukama nga beekudde ekifaananyi ky'ennyana basinze ennyana tutwanya bakatonda bakolaki awe tulabaawo nti basaanawo batandikirawo okusaana ate nga jjukira mu ssula mu kitabo ky'Obwesolezi 30 be bakkize bagamba nti tunakkiriza tujja bikola byonna bajja kkiriza osinza Katonda atya omu era abo osoma ebyabatuukako tewandagala bituuke ku bannyumbayo weewaawo kubanga tebyali birungi. Soko malizawo onoobanga n'omukisa mu kibuga era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Wonna woogenda olaba omukisa gwani gwa Mukama. Ekyo no ekisinga tuyayaanya n'okututwala mu makereziya mu makanisa ag'enjawulo. Tuli mu kugonda tuli mu bibala biva mu kugonda bw'oba okuŋŋaana teekako egundi ekirala ekirabo ekyokola ki ekyokugonda. Naddala nti ne mbufumbo omukyala nga tawulira bbaawe ku nkomere y'amazzi ofumbo tebukola ki tebuliiwo. Omwana nga tagondedde maama omwana atagondedde bakadde be ne ku nkomerero osana tewali ki. Ate wana wattu ne bwe tudda mu nsi bw'oba togonze kuli amateeka ga gavumenti ezifuga ku nkomerero omaliza munnange ngaavuke baga nti ng'oluguddemu obanga ofunye obuzibu. Kale bwe tuba tumaze okugonda nga tuli amateeka ga Katonda atusuubiza emikisa buli kimu kye tukola. Onyola okuna agente ebala by'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa. Ekira ky'omubiri gwo kyekiriwa nti abaana bo kubanga biibala ebiva mu ggwe nti bw'oba ogonze n'owulira amateeka ga Katonda n'okulaba Katonda bw'akulagira mwana wattu n'abaana bo bajja kusikira ku mukisa ogwo. Okimanyi teriyo famire ezimu nga zitambulidde mu bugagga bajjajja babajjajja bwe bakola emyaka 10 ababega. Waliwo nalero omuvubuka omu mu bbanga yangamba ekigambo kino nangamba nti nze kankubuulireko ssebo nangamba nti nze sente nzikuliddemu nkuze nziraba nga waka weeziri ate nange sente nzifunye nzirina nnyingi naye naga nti nejjajjange sente nazo yakola ki yazirina naye ffe kyetuteerabira ye Katonda. Kwegamba bo okugonda kwegamba bo nga batambira mu layini y'obwa Katonda era famire eyo emikisa egyo egyayitamu n'emyaka egijja mu maaso senga bakola ekintu kimu basigala mu kugonda n'okulya amateeka ga Katonda n'okukola Katonda byabalagira okukola. Weewaawo ordinary tulaba mu Samwiri ekisooka waliwo omusajja wa Katonda tetujja kubikulayo naye waliwo omusajja wa Katonda eyagenda okunoonya endogo naye Katonda amuyisa okubeera kabaka era gwe tulabanga kabaka eyasooka nga tulaba second king of Israel kubanga tulaba first king was God. Second king was Saul. Bwe tulaba wano tujjukira nti Sawulo bw'aba agenze okunoonya endogo ya kitaawe Kiisi tulaba nti Samwiri yamufukako amafuta yamufukako amafuta awo in the due course of okukomawo tulaba yamufukako amafuta naye tulaba Sawulo Katonda yamutuma n'amugamba nti genda ozikirize Abimeleki n'ebirimu byonna era tulaba Katonda nga yamulangiddeko obwakabaka bwonna namugamba nti obwakabaka bwonna ono naye tulaba Katonda nga ajja Sawulo ku bwakabaka kubanga yajeema yagaana okukola Katonda bwakola ki Katonda bwayagala era tulaba Katonda ng'agamba ng'ayita mu nnabbi Samwiri tulaba nnabbi Samwiri ng'azikiriza Agagi
kabaka wa Abimeleki Saulo gwe yali alese kubanga Saulo yagaana Saulo yagaana bwe yagenda Abimeleki yajjayo ebiriga n'ebita ebirungi n'ebirabika obulungi ne kabaka wa Agagi ne kabaka wa Amaleki Agagi n'amwetikka n'amuleeta gwe tulaba Samwiri ng'amusanjaga tulaba ne Saulo wano nga Katonda amuggyako obwakabaka n'abaana ba Saulo bonna ne bafa awooli mu ngeri ng'eyo abakulembeze abaleero obagamba ki okusinziira ku ekyo obagamba ki kubanga ffe tulaba nti abantu bazze mu kampeyini n'obulimba bannabyabufuzi bajja mu kkanisa mu biseera bya bululu bannabyabufuzi bajja mu kkanisa biseera bya bululu okujjako manyiyo waffe Beti Kabya awo oyo yabeera mu kkanisa abeeramu tubeera naye mulebeze wafu naye waliyo abalala nga bajja wano kati nga bajja era kanisa njalo kwira senga zibadde ziguddwawo wandi balabye naye nga tebali mu mala yakutya Katonda wadde n'akamu bakola byonna ebyambonye kulaba nga basigala mu buyinza obagamba ki ordinary obagamba kasonko kifigenda lemu nga sinawe kuyana kubana byabufuzi waliwo omulala ali muweereza wa Katonda eri bosoma Samwiri ekisooka essula ey'okuna ogamba eri kabona eyazala Finekasi ne Koofuna eyali kabona eyatwala eyateeka Samwiri mu yeekaalu eri abaana be bajeemera Katonda olunyi lwa eri lwasaanyizibwawo kukola ki kujeema ye nojja kutuukayo ekkuulo basaanyizibwa mu lutalo ebali bala n'Abafirisuuti n'essanduuko y'endagaano ne bagitwala weewaawo bwe tuba nga tukkiriza Katonda era nga tugonze waliwo entalo ze tulwana entalo ezimu za mirimu entalo ezimu za byabufuzi nga obadde oyogera Oluganda awo entalo ezimu za byattaka entalo ezimu za maka naye agambye ng'omulaba akulumbye munyolo omusanvu agende nti Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abagolokerako banaafulumanga okutabala mu kkubo limu ne baddukira mu maaso go makubo musanvu awo kyogamba bana byabufuzi awo kyobagamba awo era automatically ojja balaba nga abatambulira mu Katonda abatuukiriza ebyo bye bajja okuwangulwa newankubadde eri abakwatamu nga bwe tubulye ennaku zino abakozesa amagezi agaawo bakutemu naye basobola oyitawo mukwatawo naye era tubalabye ng'era ogenda okubalaba era bali bwe batyo naye tukyali ku kigambo kya Mukama tuli esebo waleese ebibala ebiva mu kugonda awo fruits of obedience kubanga tutunira mu bw'otula mu ntebe eyo tuba tutunira mu sectors ez'enjawulo ne tutunira mu sectors ez'emirimu ne tutunira mu byobufuzi ne tutunira mu birala byonna tutunira mu baana abali mu masomero kati yonna tunozaayo akati awo nze mbadde ntudde mu perspective eyo wetuli awo wetubadde awo bw'onoonyiikiranga okukola ki okuwulira n'okukola abantu abamu era mbalabye nga ku nkomerero mwabulidde mu kamyufu era bw'okola n'ogera n'onoonyereza abasinze okuba nga baasuuliddwa baye tebakolera bulungi baye tebakola ki bulungi kubanga ku nkomerero okungula ebyo byewakola ki byewasiga bw'osigala ng'otambudde mu bugonvu maaso ga Katonda ku nkomerero okungula mukisa teri atambula mu maaso ga Katonda n'akungula feria oba n'atafunamu kyabayogera wano Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo akugolokerako balabe baki oganda yona avuddewa nga tumumanyi naye nga zalimu embalabe bwa Katonda alimu okugonda mu maaso ga Katonda nolaba nga agiseewo n'otuuka mu mirimu oli n'atandika naga nti edduuka eryo abaali balikozeemu gundi yajja n'asola emyezi 6 ku myezi 3 yagenda gundi najja n'asola emyezi 2 teyakolayo nagumu nti edduuka tebalikoleramu buli agizeewo akola ki agwa nga waliwo obulabe obuli mu ki olinandi olw'obulungi bwabatuliriza n'abatulaba ddamu olunyiriri olwo agambye nti Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokerako
nga buli agezaho nga muduuke waliwo kye basimbawo ekimetera okukola ki okulemeraawo okuvaawo oli tabeeramu nga waliwo kye basimbamu ogamba nga bweyingira mu kikusiku nabyo nti olina okufuluma okukola ki eriyo n'abalebe tutamanyi naye Mukama agambye ajja bakubira mu maaso go olina janaga ati musajja munnange mbadde nkologa naye okozesa ki najja gy'oli n'akola ki n'atukonagana okwegayirira kubanga alabye gwaliko yakkiriza yawulira n'akwata n'akola amakulu mu byo nti yagonda mu maaso ga Katonda ye na kaakano akyagonda awo nno taata nkulaba bonze mu lubereberye Katonda yagamba Ibrahimu nti va mu nsi yannyo ogere mu nsi gye ndikulaga va mu nsi yannyo. Ibrahimu talabangako Katonda tamuwulirangako awulira Katonda for a first time for a first time omuntu gwe bayita moon worshipper mu eyo mu theology muyita monotheism wali kimuyita simanyi polytheism simanyi monotheism mwe bisomere omuntu yali moon worshipper for a first time n'akyuka Katonda ng'awulidde eddoboozi lye erisooka n'ava mu nsi ya nnyina n'agenda ndagala nti okugonda okwo kwamubalira okubeera omutuukirivu kyekibala kye yafuna n'olwaleero tukyamutwala nga jjajja w'abakkiriza kubanga mugamba yawulira eddoboozi bw'awulira n'akwata era bw'akwata n'akola yakakanyaza mutima gwe yawulira eddoboozi lya Mukama alimugaa nti Ibulayimu oba Abulaamu va mu nsi yannyo ogende gye nkulagira asoose akoze eki awulidde bw'amala okuwulira akutadde ku mutima abikutte n'okukola n'akola ku nkomerero Yesu ali tumwogerako na kaakano era n'abalijja bajja siga nga bakola ki senga Saabadinkoni olwaleero akujja mu kkanisa y'ensambya n'akutwala awali omuddo n'agamba njagala awo kanisa ovaawo buvi kubanga Saabadinkoni akiikirira mbaawo buvi nengera nenkola nga byenkoze eki kubanga bwagamba genda okole kino n'owulira n'okola Mukama yateekayo omukisa transfer zijja mu December nze ndi mukumu Mukama wanteeka wonna akola ekisinga obukulu kulya eddoboozi lya Katonda weewaawo ate n'olikwata n'okola ku nkomero olaba emikisa tekifuddeeyo oba ogenza oba wawwa naye Mukama agambye wulira eddoboozi lya Mukama era okole ki mu kugonda ojja mu fruits omukisa is part of the fruit oli mutuufu Mukama yebale biri mukola ki n'agonyula omwenda ati Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eriye nga bwe yakulayirira nga bwe yakola ki nga bwe yagamba Ibulayimu amusuubiza bw'osoma essula ey'okubiri mu kitabo ekyo12 mu kitabo eky'olubereberye enyiri ezo ezisooka essatu alina byamusuubiza era byatuukira na kaakano naawe akugamba nti Mukama anaakunyweza okubeera eggwanga ettukuvu eriye nga bwe yakulayirira bw'onookwatanga ebirago bya Mukama Katonda wo n'otambulira mu makubo ge otambulira mu ki mu makubo ge ku nkometo ya Katonda ng'akola ki era twabogeddeko ojjukira nti oluganda gw'oŋŋambye nti ye obugagga yakumiza nti obugagga abuluddemu kubanga batambudde mu makubo ga Katonda bwe kubagaba bawaayo bwe kuba kola n'emijjandu bakola ki bwe kuba kusinza basinza Katonda omu tebalyazamanya byabalala bali n'abakozi be abasasula nga Mukama bagamba kubanga asasula okusinzira nga ebakkaanya kubanga takkiriza kunyigiriza mwavu waliwo abantu abagamba nti bagondera Katonda naye nga badidde Katonda bamugatteka n'ebintu ebirala mu kanisa bagendayo ne masabo bagendayo bw'ojja eno bakugamba nti bagondera Katonda naye nga waliwo kirika Mukama waffe kyagamba nti leero londa gw'onooweereza oba Katonda muweereze Katonda oba mamuna nga bali ku ekyo abo bagamba kyawo mu dakiika ezisigaddeyo obakomyawo otya abo mbakomyawo nga mbategeeza nti ku nkomero Katonda alyawula mu babe alyawulamu ababe n'abatali baki oleese kali ogezaho okuleeta kali Matayo 25 nti Mukama waffe bw'alijja alyawula endiga ku mbuzi oli mutuufu embuzi aliza ku mukono ogwa kkono n'endiga aziza mukono ogwa ddyo
era bwotuli obulamu bwabwe abamu abo tebeebaka abakola bwe batyo abamu tebeebaka era ku nkomerero olabanga obulamu bwabwe tebweyagala akakalukana nnyo naye ng'afuna kitono abo abakola bwe batyo nga tweteekateeka okufundikira ondayo Mubuliizi tunatufundikira mukama ono mwesigwa mwana watu bw'osoma kuva ku lunyiriri olw'15 akulaga ebyo byonna nti bikola ki bw'obitabitambuliramu akulaga ebikolimo byofuna senga tugonda kyokka Katonda waffe okumanya mwesigwa nja tusome Bassekabaka ekyokubiri ekisooka essula eyo ey'omunaana olunyiriri olw'56 nsomerawo Bassekabaka ekyokumeka Bassekabaka ekisooka essula ey'omunaana olunyiriri olw'56 kankusome olw'obudde mukama waffe yeebazibwe awadde abantu be Isirayiri okuwummula nga byonna bwe biri yasuubiza tewali kigambo na kimu kibuze ku birungi bye yasuubiza n'omukono gwa Musa omuddu we nti ku nkomerero Mukama ajja kutuukiriza ebyo byakola ki byasuubiza bw'agamba nti bw'onoowulya n'ogonda ajja kukuwa omukisa mu kibuga ne mu kyalo kituufu kubanga mwesigwa talinga mwana wa muntu talimba kubanga mwana w'omuntu asooga nti ayenda kuwa emitwalo 5 n'ogenda nakugambye 15 wawulidde bwe by'oluganda n'akyusa ebigambo bye naye Mukama mwesigwa bw'agamba tajja kuwa emikisa mu kibuga abaana bajja kubawa omukisa ezzadde lijja kuba n'emikisa ennimiro zijjawa n'omukisa ajja kutonyosa enkuba mu nnimiro enkuba ennungi ajja kugaggawaza mwana wattu Mukama mwesigwa byonna bye yasuubiza abikola ki abituukiriza Mukama yeebazibwe amina sebu wali wagambira bwe munaagondanga munalyanga ebirungi obedience yes bwe munaagondanga munalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munajeemanga munaamalibwangawo n'ekirala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde Mukama yeebazibwe sibula abatuuliriza omala otusabire sooka otusabire osibule abatuuliriza katusabire Katonda waffe ayinza bino w'ekisa tukwebaza olw'ekiseera kitumaze ku mayengo ga Delta TV nga tugabana ebigambo bino bye wabuulira abaana ba Isirayiri ng'oyita muddu wo Musa era ng'obategeeza nti bananyikiranga okugonda n'okuwulira bajja kufuna ebirungi n'emikisa naffe tukirabyeko era naffe ng'abaweereza tukirabye okubanga twagonda tuwulira eddoboozi lyo ng'otuyita era tulabye emikisa gyo mu bigambo byonna bitukola taata ayinza byonna n'abaluganda abandaba nabo nyongo bateeka mikono gyo leka nabo balabe omukisa gwo balabe obuwanguzi bwo byonna bye bakola kubanga mu nsi mulimu ennaku mu nsi mulimu ebigambo bingi ebisoomooza leka ku nkomerero balabe ekisa kyo era balabe omukisa gwo nga bagujja mu kugonda era n'okuweereza banabo bali kuweera ojjanga nti Mukama gwe tusinza mwesigwa kubanga ekigambo kye kyalubeerera era byonna bye yasuubiza abituukiriza munyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amin tumira njagala okutumira mamango mulonje omukyala oba Omubuliizi Harriet Mwanje koze ali mu busumba bw'ekazo ku St Peters amen munene nga gwagasa kage gattula njaga otumira mukadde wange bina bojjo njita kavuma mwenyumirizaamu nno akulaba atukoze bulungi akulaba ekyo nkyogera n'okuswala siswala era musaya kimumikisa Mukama muweche emikisa nyo tumira mama Matovu jajja wentero okubeera awakawembeera n'aboluganda bona kwisaba ensambe bona mbatumidde mbagaliza emisajja Katonda omukubiriza wange omwami Mutagubya Moses na omwanika wange omwami Daniel Lutaya mune mama no wa missioni omukyala Dana Makumbi tumira aboluganda byosoma nabo Ordinary John Nkubi Ordinary Joshua Lujja okuva mukona ali awo Sonde atera ntumya Ordinary Abraham Katakato n'Ordinary wange omulala Mita Paulo Mwanguzi katuno chaplain wa Kako naye mutumira n'aboluganda bangi nyinza okubamenya kubanga tunatwala Lutaya oyogedde bulungi tomutumidde naye mutumidde kubanga y'omukwatu wadde emikisa naye n'Oluganda ate avulirya programu eno omwami Kasule wekitiibwa naye tumwagaliza emikisa gya Katonda weewaawo abatulaba kozi totumidde mukyala tolinda tannaba kujja naye onoonya
wali abanoonya mukama yeebazibwe abatulaba era abatuliriza bwe bityo bitambudde mukama waffe yeebazibwe ordinary Senabulya gwe twene lunaku lwa leero musibe bulungi.